Yes, webale kubanga osiibye naffe wano ku Red Zone TV, webale kubanga okyatugoberera kyokola kya mutawaana nnyo, kyokola tukyaniriza ate era tukisiima. Banne mwenna abatambula naffe mbebaza, abasubscribinga ku channel yaffe eno mbasiimira ddala. Mukama Katonda abawe kye musinga okwagala kubanga mwe mutuwa amaanyi okubanga ate tukomawo ne tubanga tubasakira ne tuleeta tugabawe ate mubeere nga nammwe mutambulira wamu naffe nga mumanyi bulungi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe, mu ggwanga Uganda, ate n'ebyo bennyini abalala be baba tebasobodde kubanga bakutuusaako. Kakati waliwo amawulire agatambudde, ekifaananyi ekyo ky'olaba eky'emirambo egyasuuliddwa ku ddwaliro ku ofiisi emu. Amawulire gano mbadde nageewaze naye kubanga nategedde gatambudde, abasinga obungi mwagategedde, naye waliwo ebibuuzo byenfunye. Ssente zabadde mmeka? Abantu bano ssente zibadde babanja biki na biki? Ne ngamba kambeeko benfuna okuviira ddala ku source bagampe nyongere okuba nga nfuna content omutuufu, mbere nga nfuna amawulire amatuufu gemba mbaleetera biki ebyaviiriddeko abantu bano. Olwaleero lubadde lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwa December 2023. Mochali mu Luganda ndoza erimbo yeggwanika. Kati eggwanika ly'omu ddwaliro ly'e Luweero, eddwaliro lya gavumenti, abasajja abakola mu ggwanika bamaze emyezi egiwererako ddala nga tebasasulwa. Era yabadde ambuuza ekibuuzo kino njagala okutegeeza nti entabwe yavudde ku nsonga 2. Abasajja bano badde tebasasulwa misaala gyabwe okuva mu mwezi ogwokuna paka omwezi ogw'e11, kubanga ngenza okubala abalamu okuva mu mwezi gwokuna paka mu mwezi gw'e11 nga gy'emyezi emeka? Si gy'emyezi nga 9, emyezi giri 8. Nenkwata ssente ezo nga bwe njogerako n'omuntu omu ampa amawulire. Abasajja abo bambi babadde banyiivu, era njagala tugende empola nkuwe information gye nfunye eyaviiriddeko abasajja bano okuba nga bakola ekikolwa kye baakoze. Disitulikiti ey'e Luweero babawa ssente ez'okuba nga basasula abakozi ba gavumenti abasangibwa era mu disitulikiti ey'e Luweero ng'era mu disitulikiti endala bwe kitera okuba. Kati ku town council oba office eyo oba abaddukanya town council eyo nabo bagamba nti gavumenti ssente tezireetera mu budde, era nabo nti abakozi baabwe oba abakozi bannaabwe bangi nabo omusaala gwabwe tebagufuna mu budde, olumu n'abamu tebagufuna. Kati nga kitegeeza ekizibu kiri ku gavumenti. Kati kitegeeza bano basirimu byabufuzi lino egguli eribakwatako. Wabula amawulire genfunye nti ssente ze babanja mu myezi egyo buli muntu abanja emitwalo egikunukkiriza 99 roughly kekakadde. Ne tukwata calculator mangu awo nga bwe tubuuzaako ne kubamu bennyini abo bennyini abakola mu ggwanika eryo nga ssente ze bafuna ng'omusaala omwezi, ekyewunyisa tugenza okubalirira nga ziri 12,000. Omuntu akola mirambo, asiiba mirambo, asula mirambo, afuna 12,000. Naye n'emitwalo 12 n'amala emyezi 8, myezi 9, almost mwaka mulamba nga tasasulwa. Zizimu ku nsonga ezabaleetedde obusungu. Era ne batugamba nti munnaye mwe mukyali ku kyamusaala naye n'okutuyisaamu amaaso abakulu abo boolaba tuba tubabanja naye ate batulina engeri gye batutwalamu etali ya buntu. Kati wetumaze okukuŋŋaanya information eyo nange nenzija mbategeeze nti abasajja abo ku makya g'olunaku olwaleero baakedde ne bassa kimu ne bagamba naye omanyi yambala giraavuzi zo, yambala zi ovulo zo, tukwate ebbajaaji wano, ne baddira emirambo 2 egikyasinza okuba nga giruddewo mu ggwanika lye balimu lye bakolamu. Emirambo egyo 2 nga gye gitaakubwa ddagala baagikolako postmortem ne babajjukira omuntu bw'afa naddala bafudde abruptly nti nfudde accident bikiwe bityo, babakolako postmortem ne babajjamu ebibumba, simanya mitima, simanya biki byonna n'ebirala bye simanyi. Kati bano abasajja baddidde emirambo giruddewo mu ggwanika
giwunya ne bagikwata emirambo ebiri. Nkugambye amawulire gano mbadde nageewaze era abaleese ebibuuzo byabwe mu inbox yange ne ŋŋamba owaaye sijja kutenguwa bakama bange kubanga mmwe bakama bange. Kyova olaba mbeera mbasaba atanaba kubanga osubscribinga kikole. Kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, subscribinga okwate n'ekkade aka notification. Abasajja bano badidde emirambo ebiri ne bagikwata ne bagisuula ku offices ez'abakulira town council y'e Luweero nga babagamba nti mmwe basajja mmwe mulina tusasula, mmwe mulina twogererayo ne batuwa ssente zaffe. Emirambo egyo bagisudde awo. Kati bano ba town kiraka simanya baani aba bakola mu town council bagenza otuuka basoose kuwulira kivundu nga bakyali mu meters eziwererako ddala. Oli ne yeebuuza ekifundo kino baasuddewo mbwa wano wempita oba kanziruke mangu mangu ntuuke mu office mpone ekifundo kino. Ogenda okuba gyakoma okusemberera office ekifundo gye kikoma okweyongera. Omanye ekifundu ky'omuntu nga si kyambwa si kya kisolo, ekifundu ky'omuntu. Kakati waliwo omukyalo omu abadde ndooza mutuuze ku kyalo akulembeddemu abatuuze ne bagamba wamma kituufu ffe tuli ku saidi yammwe, ffe tubawagira mmwe abasajja abakozi ab'omuggwanika ab'omumokyale oba tubawe erinnya ki abamokyale. Omukyala n'abantu abalala ne bagamba ffe tubawagira kubanga naffe tukimanyi disitulikiti eno yekiikiridde oba bano aba town council be bakiikiridde gavumenti mu kino ekitundu beba tebabasasula. Kyemukoze ffe tukkiriziganya nammwe newankubadde mutuleetedde ekivundu naffe kituaffectinze naye tewali kyakkola, kyemukola kyekituufu mwetaaga ssente zammwe. Omuntu omu n'atutegeeza era n'ansaba nange ennyongera obbategeeza nti kano kabonero akalaga biki ebiri mu bitongole ebirala. Era nga kigambibwa nti buli kitongole kya gavumenti kiyina ekizibu bwe kityo. Emisaala tebagifuna, allowances zaabwe tebazifuna, ate nga bakolera mu mbeera etali nnungi nnyo. Nti kati bwe mulaba nga bakola mu mokyale, abamokyale b'empisa abamokyale nga beekyanza okutuuka ku kino, ebitongole ebirala bakyagumye bugumi. Kati njagala obbategeeza nti emirambo gino gibadde gimaze ennaku 3 mu mokyale nga tegiriiko bannannyini gyo. Bano ne bagamba owaaye kasita ekirungi tekuliiko bwannannyini ku mirambo gino tetunnamanya be baani bano, leka tubatwale tubasuuleyo. Kati omusajja akulira eddwaliro lino oba kye tuyita senior hospital administrator amanyiddwa nga Mr. Robert Lukenge asabye n'agamba bannange mutuyambe tusasule abantu bano kubanga olulala bajja kukola ate ekisingawo. Era n'ategeeza nti bannange ebintu bino biba bitandise ku ddwaliro lino temulowooza nti bano abantu obusungu babufunye kati. Kitegeeza bateresa obusungu bwabwe olulala bajja kukola ekisingako awo. Kati ffe nga wotumanyi Red Zone TV twabadde twagalese nga tulaba gatambudde naye waliwo abadde ambuuza nga yagala kumanya kiki ekyaviiriddeko abantu bano okuba nga bakola ekikolwa kino. Bambi nja kusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinge ku channel yaffe tutambule.